yayita usiboyi najja usiboyi ku myaka egyo ensi eba ekukola nekunoza usiboyi yajja musajja wadde ne banne temubikomye wano ebyo byemukola bikolenga bulijjo wangi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya musawa zino zennyini awatali kumala nga bwe twagambye banange wetegereza ennyo neyibawo mwolaba takuba mu ngalo omubeera wala kwolaba tasanyuka omanya yoli kwe nabagambye kale dije tugenda ku mukolo ogw'okuyingiza abagole baffe ab'ebitiibwa ebanegwe bali ku nyuma mubalabye abakungu kale tulaba olunaku luno era naffe twibajjuko weebale Yesu era tusaba otwale saatu n'ekinaddako mibire mirembe n'okusanyuka mu Kristo Yesu natusabidde amiina. Mukama bwe yamala okutonda ebitonde byonna Bestman sookodde era nga Mukama waweereddwa ekifo kye ekisinga obukulu bwe yamala bw'ati ku lunaku olw'omukaaga olwaleero n'atonda DENIS n'amutondera ekimuli olubiriizi omuwala amanyi okwemola mu sitayiro z'omulala ate nga byeyemola binyumira omu yekka DENIS sajja n'asimayiringa yenna n'abeera ng'eyakava Hawaii kuserevye obufaananyi ne buyita abakulu ab'ebitiibwa nga nabo baagala okusigaza likoti nanyumira ate wanyumiridde bwati wa DENIS akunyumira ati deni omwana akunyumira ati kati tugende wali tusooke tukubemu ebifaananyi ebyokuhaitebo banyawo ne basiba okutuuleeko kati tunatuula bapabudde naye tugenda kuhaitebo tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga ekitundu kimu oluyimba lwa Buganda ekitundu kimu n'oluyimba olulaga nti tukkiriza ekitundu kijja kuba kimu. Kale ffenna nga tuyimiridde tuyimba oluyimba lw'eggwanga
ossaako ekitiibwa eggwanga lyaffe Mukama lyatutondera. DJ banyabo ne bassebo mwetulireko tweyanzenge ku kaseera kano kennyini nabagambye omukolo ku ssaawa 10 gujja kubeera nga gugwa era nga tomukebera ku ssaawa zammwe ze nina essaawa entuufu. Banyawo ne bassebo essaawa zino enteekateeka ey'okufuna ekyokulya emaze okubeera ng'eggwa era entambula egenda kubeera tugenda kusituka ku table by table. Abagole bwe mubamaliriza nga muŋŋamba kubanga bensoosaayo essaawa zino, abagole tutambule mpola mpola, tugenda kukozesa route eno tubeere nga tugenda okufuna ebyokulya. Abagole mwerekereko metron nga bwe mutambudde. Kale DJ nga otandika okubeera nga tutwala abantu okufuna ekyokulya tubeesebeese. Enteekateeka abazadde abatusalira mwana w'obuwala genda kusooka nammwe abagole batwabudde
omukolo ogw'olunaku olwaleero gwa kitiibwa. Bw'obanga olina omuntu gw'otudde naye fuba nnyo mumanya. Waliwo ababadde bakayingira fe abamu twanyumizaamuuko, naye bw'obanga otudde n'omuntu nga tomumanyi bulungi osobola okuwanika omukono n'ongamba waaye gwetudde naye nja kukufunira ekifo ekikyo era nja kukufunira w'otula ojja okuwulira emirembe. Waliwo omusajja omu baali banyumiza ku bintu by'obufumbo ne baŋŋamba omusajja omu yali abuuza abagole oba abaagalana nga bo bamala dde okufumbirwa n'abagamba nti naye mwali mulowoozesaako okwawukana, mulowooza bano abafumba abaagalana baddamu ki? Bagagende tetukirowoozangako. Naye omukazi n'agamba nti naye okujjako okumutta wangi kitegeeza ki? Ati wankomeddewo ati ayagala ekipemme kintu kyati naye kintu ekyo njagala nkirabeko ati kifaanana kiti kati awo nja kufa sikirabe ekipemmeneku ekiwemmengeku meneku kati ekyomba okukiraba olina kuvubanga kyo kati saagala kukiraba dde. Kakati kyebadde nkubuulira ki nti amazima Mukama bw'akuwa obufumbo fubanga nnyo obutatuusa munno ku ddala lyakukola ki lyakubeera nga abantu babalaba muli bulungi naye ng'oli akulowoleza kukola ki kukutta. Wewa Mukama yebaze. Awo abazadde we mbagambidde nti mulina omulimu gwammwe gutandika butandisi. Mulina okubeera nga buli kiseera abasumba omulimu gutandika butandisi. Omukwano gwa kuseesaamu buli kaseera kola ki kuseesaamu. N'olw'ebigambo ebyo nga maze okubanyumiza famire eyo njagala bagamba nti famire eyo teyaliyo nange ekayiyiza buyiiya munkomereko.
mwebaze banaabo lw'omugumiikiriza lwakubeera mu mikolo ng'emmere tetabula bantu guno gwensooseeko bananga batanafuna mmere mwekubire mu Uganda mumenye ebikodi singa banvumye takwetsebo naye mundaze nti mukulu mujja sobolayo kuba tegenda kubeera bulungi mugenda kunyomerwa eggulu bwkkiriza yesu olayo eggulu erinyuma banyamu ne basebo ashes BGP atutwala bazadde batuzaalira DENIS Papa Fernando was at the ekitiibwa abasumba abali masekati gaffe ntegeddeko nti omusumba Goodwill ali wamu naffe musumba Goodwill asenyire okay munaye tusanyuse kubeera wamu naawe papa waffe Engenya Patrick Vega onekusanyisa okumpisizawo budde mikwano gyaffe ebitiibwa byaffe abamusi bamanyi bitiibwa ne Naalongo naawe Naalongo tusanyisa okubeera naawe abalongo bakutuliti balabye oyinza okubazaala lero fine tetubajjawo bagende ku change so I'm right back no service Hey yale wachisa awani na Mami diga baby boy Yo kendo Kanunya kwero mirisi wange Timane kulwana Indwate yo mukwano Indwate ya lavungero masibya kwekoza Ngaye mukugumikiriza Nemufuna malaika wange Elichambukaga Ekikusinga muwendo Nalaite achalira mu maso g'abantu Sirikulaga nakuswiti wange nakufisizanga kadde Kano konsazewo nkutwale omutima gwange kumutawala Mama tata bulijono wembaluka Omwana mulungi aluma kutunuulira Nakugamba yabuze kyakale Ngenze nona abasinga obulungi Nakugamba yabuze kyakale
abasana ikasana kanga kumacha Umewa munyenye Yakira mumutima munda Singa walidola Zinangi wate sikuwanyesa Ulitonsa wakatunda Unakuwepa kalutukati Nendo kwewaka Kafesi kakalungi mama Kakesembo kutunula kongo Atera mkazukuse Kakensoko kutunulako Ololu nakulonda Nerusiga kaseko kumata magange Mama tata bulijono kwemba gamba Omwana mulungi yalimu kutunulira Osobola kwenye mkola mkola Mkolo kwa kizaga Singo bulungi nakugamba tujaguze tuchakale nakubalira bulungi haleluya Bazada bakuzana mwebale okunzalira omubeja omwana mulungi abanga alina empisa ate ekirala okakamo wange ekisinga byonna ate katonda ate mwesigwa bannange amere nono Simande, etangende nono, ngeze nono Abalana balungi naye osobola kubonaona mpola ekyebisana bwe kitambula omwana mulungi yalimu okutunuulira tunagulwambaga tujaguze tucyakalenge nze ngeze nono Singo bulungi nakugamba tujaguze tucyakalenge basinga mwebale kumpumu bensi batata mwebale ne bamama nabakonda mwebebasanga mikwano gyange sibeerabidde mukama mwebale kumpumu bensi Kiti tulina naye nga tuli bagagga abasingayo yesigera bino lunaku emotoka bwe yanyezise bwe nali nvuga akamotoka waliwo ne bakuba endulu walalala emuse omwana wawandi omuto bawungatidde njagala mbajulize omukwano gwange ono omusalaga gwaka ngayitaka wenalinganya omwana muto akolanga omumotoka bwabuwena netwenjerera ebyalo ng'empale zirimu ebituli nga n'amasaati tetulina naye nga tuli bagagga abasingayo naye sibera bino lunaku emotoka bwe yali ezise bwe nali nvuga akamotoka waliwo ne bakuba endulu walalala emuse omwana wa era yandisa bakumbya wemmemme yange etaaga ki yesu nga woli kikyekyereze
neetaaga ki Yesu nga woli kikyakirinze kyaku Yesu bwe nagenda nga nkula ngafuuka omuvubuka zinnafunayo akakosi abo bwe twatambulanga ku street za city omuntu nali mulokole naye obulokole bw'okumuma nakinjagala kyenkola awanefunayo akawala bwe twatambulanga mu kirausi kibuga Kampala mikwano gyange taliranga bawala gajoji bakyusanga byambalo ye wali omunene kyanga nekola Yesu abanga sasire naye yali wakisa abange nasasira nakonyawo emmembe yange omulungi ono ennungamya era yandisa akumyawo emmembe yange neetaaga ki Yesu nga woli kikyakirinze kyaku Yesu omulungi ono ennungamya era yandisa akumyawo emmembe yange neetaaga ki Yesu nga woli kikyakirinze kyaku Yesu enalina emyaka 9 nakeeranga ku makya nesaba omunyonyi we buyimbira cucucucululu nenkwata ku gita mama wange yali tasobola kukyebera oluggi nalubandula nemulaba nga nseka nanyenya omutwe awo nagamba oh boy I love that song awona negattako nakalowooza kawoomu tetuyimba oluyimba lw'omulungi omulungi ono ennungamya osobola okuyimba omukolankola nange neetaaga ki Yesu nga woli kikyekirinze kyaku Yesu yannungamya era yandisa akumyawo emmeme yange zineetaaga ki Yesu nga woli kikyekirinze kyaku Yesu amen kiki ekiri ku Yesu amiina atukolera emikolo emibalagavu nga kino atuwa obufumbo haleluya kiki ekiyinza okutujja ku musajja oyo gonna have a little talk to Jesus when I get home tonight. I'm gonna tell him all about my troubles and I know he'll make them right. Then I'll ask him to forgive me for the things that I've done wrong. I'm gonna have a little talk to Jesus tonight when I get home. This world can be a struggle, just living day by day. And you rank into the devil with every step you take. But I've seen him. Hallelujah. Amen. Tutereza ebyuma byaffe bino. Amen.
omwami n'omukyala luswata era nga kusaawa eno bagenda kubeera nga bakola ekijjulo kyabwe ekisookedde ddala nga babaniriza ku butongole nti mwebale nnyo mwebalire ddala n'abakwasa akambe omusajja yatera okugira abakopanga bagende ebyo mutuule mulengere birenge nange bino nabirabanga mu vidiyo kumbe byaddala abantu beyaga bulinyagaba byabayimbi bano abaana sakole ejalindako laba kino kifaananira ddala omukazi
mu ababiri kafirimu katandike kyenavudde ngamba abasinga mutuule muketegereze munyumirwe. Kati tutandikidde mu maka g'abannagagga baba nga bali mu mukwano omutofu era omutiivu. Wati omwana omuwala yatunuulira eddenzi yali bambirikoona yali kwata ku kalevu. Bwati denji ate tompamba tokisusa. Bwati denzi yalabanga omukazi bannanga alifa alyagala bannanga omulezi yayiye ekyokukola bwatyo yamutuuza. Abange amakaga muba omukwano mwe munakolamu temusibenga mulamu bwatyo yagamugege bannono omuwala nkozi muntu oyo bwatyo yamulera yamugamba janguwano. Tulengera kawusigalo kamaama kajja keewuba kaleeta lukeeki bwatyo yafukamira era ng'aweereza omugagga. Awusigalo yaweereza mami yamugamba munnaye weebale. Bwatyo mami yakwata ekisinga obunene n'alyoka agamba dadi yeekoze nabalaavu eno firimu enagwa abanja tulinyewa bwatyo awusigalo yasooka nazzaayo yaleeta akokozibwa abakozi baali bangi dije kola wegererere gwo bwatyo yamukwasa era mu mukwano omungi yamugamba taggwe faawo. Yasooka n'akanywako okulaba obanga wusigalo teyalonga kato bannange teyafa. Yeyongezaako alabire eddala oba omwagalwa ali seefu. Bannange ab'oku mizigo nabo tebagwayo bamugamba akyekole lazima yakyekola naye akankala naye nagakankeeredde eno firimu enaggwa byekoze abazadde balyoke batte bagayi bannange omukwano tebagwira naye wakulukukira mu mwana laba amanya obagolona naye gyemwagalako DENIS ye buli kimalita tagaana ababira ddala ng'alise bwatyo yamwongera. Owaye kale bwe batyo bagenda mu maaso n'okukola. DENIS yagamba tongabula ne sikugabula yayita Awusiboyi naye Awusiboyi ku myaka egyo ensi eba ekukkola n'ekunoza. Awusiboyi yajja musajja wadde ne bannaye temubikomya wano ebyo byemukola bikolenga bulijjo wangi bannange banyewo ne bassebo katulabe enjawulo wakati wa gentolomaani ne gentolomaani. Omusajja gwe baakuza n'omusajja kimeze afaanana ati twalaba omusajja yakuzibwa omusajja omukambwe yamubbanga ebikejo kumukumu kyokka nga musajja watubambi yatuba okubeerawo nabalaavu gyemukola yamukakkanya. Mati tokaawa eyo yeraavu ya DENIS tokaawa. Kale nije singo bwoti waki ije nawe sokoleka bino ebigambo tebigenda. Ebigambo byempulidde siso wange
Oh, mwana asosese munne ebigambo 10 bw'agenda mu Uganda yalayinizi busima ya banko mu Uganda kubanga kama na yafa. Mwogere ebirala. Musirike mwakyakanga oluzungu. Bino mubireke. Banange kati bangi beeko wakale singa nakuzibwanga ESTHER bambi bwatyo yakwata ekyokunywa amwongedde agenda mwongera aye mulekera abo bannange kisusi nze mojja kumpa sisanga sinentuuka bwatyo yakwata kwokunywa nze nolabuka mu bikopo ebyo munakola ku mikolo gyammwe ne bwe mutansasula abampangisiza bino bimala bwe batyo bamanyi kati houseboy bwatyo omwogezi yakitegeera nti be baali baliddeko yali afikidde bwatyo yeeyiyayiya mu magezi n'ajjayo keeki naye ng'agenda yalisa ku ssajja byagaana n'alisa ku kasi ebikaana n'agamba ate nze keeki ngikolere kyempita egamba ndya nyamba baŋŋaanyi naye n'agirya banyamune basebo tweyanzanye tugenda ku mukolo gw'okugabula abazadde tusookedde mbazadde abatuzaalira omwana w'obulenzi DENIS abazadde omwana oyo ajja tweyanzeege mwebala okugumiikiriza mwebale kuzaala mwana oyo akono ke kabonero akalaga nti DENIS ne ESTHER tewali agenda paawula naye mwazadde tweyanzeege mwebale kuzaala sematimba mwebale nnyo mwebale ddala bamami mwebale baddati bano bayagadde ESTHER bannange munakwasanga omwana anakyala banaye mwebale kukwagala lwansa mwebale ddala okay kakati ndowooza keeki y'abazadde tugireke ku mmeeza okwo tugibaleke ku mmeeza basobole okubeera nga beejakwana ate etudde eri abazadde abatuzaalira omwana w'obuwala ESTHER buli akwata waakutte nywera tweyanzayo tweyanzenge gye tutatuuke yonna BGP Ashazi mwebala omulimu gwe mukoze okulaba nga buli omu afuna keeki eyo kirungi nnyo banyama ne basisemu tugenda eri abazadde abatuzaalira omwana w'obuwala ESTHER abazadde munange ESTHER wunajja DJ tugenda abazadde abatuzaalira omwana w'obuwala ESTHER ensonga amina amina amina
Nsabe abagole bange basooke batambule bagende ate bakakkane waggulu wali linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwekubireko mu ngalo omutima omulungi ogwagaliza, mwebale kwagaliza. Nammwe abaana b'abaana bammwe Mukama abalabye ekisa, ate naawe alina omutima omunene ogwagaliza. Ogwo gwe mutima gwa kitaffe Yesu Kristo, ajja kukwagala kuba naye yatwagala bwagazi. Yesu yabazibwe. Banyabo ne basema mu kaseera kano munzikirize, abazadde bakyalina bye bakwasaganya mpolampola, naye obwetoowaze obungi nsaba okubeera nga abazadde sayidi zombi mumaze okweteekateeka olw'embeera y'obudde. bw'olaba nga nvudde wendi n'enzija wooli, abazadde mumpuliriza, abasumba mumpuliriza bulungi, bakama bange munansonyiwa, naye kasita najja wooli ojja kumanya nti obudde bwebwo. Saba tubeere mu bufunze, kimanyi bakama bange mujja kukwata obudde bulungi. Ate kati munzikirize mu nteekateeka gye nabasabye. Ngenda kusooka abazadde era nga tubaaniriza abatuzaalira omwana ow'obuwala, abatuzaalira ESTHER, tubakubire engalo ez'amaanyi nga bwe bajja okubeera nga bogerako. Banyawo ne basewo munzikirize, akiikiridde maama na taata okuva kuyenga. Haleluya! Haleluya! Munansonyiwa mbere enkula yange bukyanga nsenga Yesu Kristo okubeera omulokozi wange, yansalako eddoboozi ettono nambaddera. Amiina. Yaŋŋamba bw'osanyukanga haleluya, bw'onyiiganga haleluya, bw'okoowanga haleluya. Kati kyekikula kyange mbadde nkusaba osanyuke, kubanga Bayibuli egamba nti haleluya etugobako ennaku, etugobako obuswagu, etugobako okulwala, buli mbeera yonna haleluya. N'omuzimu obwadde bukutta obulamu bwo ku ssaawa eno shu buyise buli wamu. Haleluya. Ebigambo byensooka bannange, nsooka kwebaza taata ne maama. Nebaza mwenna abazze n'abatuusiza omukolo guno ku kitiibwa kyeguliko, naye taata ne maama, ffe Abaganda tugamba ti mwana mugimu ava ku ngozi, ate Bayibuli egamba ti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Haleluya. Bano abaana bagenda kuwangula, byonna ebikutte biwedde, kubanga kyebalimu kyazaalibwa Katonda. Fukamira okwebaza maama ne taata
mwebali tuzalira DENIS. Ndabye ku DENIS amazima. Tulabye abavubuka bangi ne bakwanira abawala ku online ogenda okutuuka ne Uganda ng'ayanjula mulala. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Omwana oyo DENIS maama weebale. Wamuteekamu amazima. Wamulabirira bulungi. Teyakonziba. Musajja wa kitiibwa. Alina amazima. Maama ne taata mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne mwenna abakutte ku DENIS n'atuuka waali naddala nga mumukwatiddeko mu Yesu. Mukama abawe omukisa. Nebaza nnyo Esther. Esther abadde wa mazima. Abawala abakwanira ku online n'asosola n'agamba nti yadde yalina obusente abufuula n'obusente. Esther abadde wa mazima. Esther abadde mukwata mpola. Esther abiyisiza bulungi ewaffe. Esther ayagala baganda be. Esther ayagala bataata be ne maama be. Atwagadde atulaze amazima. Kubanga senga abadde Esther mwala mubi, Esther yandibadde tali wano, naye wandibadde toliiwo. Naye abadde n'amazima. N'agamba yadde omusajja wange ati oba atya nja kumugumiikiriza paka last. Haleluya. Kakati abawakanya katulabe kyandakoma nabo kubanga bazaalibwa Katonda. Ate amazima gazaalibwa Katonda. Ekyo si kikolo ky'abaana b'abantu. Abaana b'abantu beekyusa. Abaana b'abantu beefuula. Abaana b'abantu ku ssaawa asembayo ajja nawa benzi. Nebaza Katonda ku omwana anu Esther. Engalo za Esther. Mukama akumpeera omukisa. Mukama abakola ebulungi. Kubanga bwe nayogera ku byaffe abadde sinda musala. Naye mwe mwekka mwe mutufudde kye tuli wano. Mwe mwekka mwe mukuŋŋaanyiza 1234. Senga temubadde mwe kubona mazima. Twandibadde tetuliiwo. Nebaza olw'okuba nga mwakkiriza Yesu okubeera omulokozi wammwe. Nebaza Katonda nti singa bbiri mbaddeko okisigeni. Naye abadde Yesu. Sandibadde wano. Yesu bwakukwatako ne bwogera mu ddwaliro. Baafanga wali ne wali nandi mu ddwaliro. Ndi mulamu era nsobola okwogera. Oyo gwe bayita Yesu. Bw'omuteeka mu mutima gwo bw'omukkiriza agamba gwe nzikiriza bukkiriza. Timumala tayagala mitwalo gyo. Bekkiriza bukkiriza Yesu ayingire akole ebinene n'ebyakulema n'abaana be batasomye batambule amawanga olabe. Yesu. Nebaza Katonda kuba bano abaana bo bamaze okuwangula gwayagala basembe mwatu ogenda kubavaako mabega. Amiina. Haleluya. Haleluya. Nange nze wano okwebaza Katonda kulw'abazadde ba Esther. Abazadde ba Esther bamukuuma bulungi. Maama wa Esther byonna yabireka n'alabirira Esther ng'amukulira mu Yesu Kristo. Esther n'akula ng'amanyi Katonda. Esther n'afuna obwetwaze. Esther teyakyakala. Esther yaba n'amazima. Nze bikyemba njogera ku mazima. Bayibuli egamba nti Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'oba tomulina n'obulamu tolina n'amazima tolina ne byonna bye bakuwaana ma ne ya ne bibali nnyo kukiddamu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nandisabye nnyo ng'oli wano nga tolina Yesu. Bannange okkirize kubanga yatuusiza bano abaana ku kino. Guno omukwano gwe mulaba tebeerabanga ku makya n'olweggulo n'enkya n'okwosa enkya. Bano abaana babadde mawanga nga naye buli omu aweereza online nga beekasukira obugabu. Kitabudde nnyo amaka. Amaka mugatambulize ku Katonda nga mmaliriza. Mutyenga abakulembeze ab'eddiini n'abakulembeze ab'ensi awamaka gajja kutambula bula. Mbaagaliza omukisa gwa Ibulayimu, omukisa gwa jjajja wamwe Yakobo, omukisa gwa Ibulaamu gubagendereko. Mukama bawomukisa. Amiina. Engalo ez'Atanzisa nnyo. Teke Mukama bampeera omukisa. Ekyabasobera ekyawandikibwa ekyo ekiri mu ngero 18 Ngero 28, ngero 18, 22. Bayibuli negamba bweki. Alaba omukazi okumufumbirwa. Alaba ekirungi.
era afuna okuganja eri Mukama eri Omukama. Amina. Awusimanyo kyenyongerako mutuwulidde. Alaba omukazi omukisa gwa Mukama gubeera wamu naye. Gwe mukisa gwe mulaba gutugase wano olwaleero luno. Tukyebaliza Mukama. Saba watusomerako na okusaba towerabira mu buli kimu kyonna. Bannange, ensonga zammwe ekyateesaawo ekisenge, ensonga tuzimalira mu kisenge. Ate bw'osunguwalanga tolaganga buli muntu yenna nti kiki kyabaddewo. Teekako essanyu mutuuke mu kisenge kyammwe gyemwabale mumalira ensonga zammwe. Mwagananenga mubeere bagumiikiriza. Nze nawangula naye si yali nze wabula Mukama. Ensi yonna obimanyi yetuvudde Mukama gyatutuusizza paka kati kwajja okwagala kwa Katonda. Mwagananenga netukwerabiranga mu kusaba buli kimu kyonna. Kakibe kibi kakibe kirungi kyonna kize kamere wansi yentanda gye basibiridde Mukama amanyagalira. Amina. Engalo ez'abazadde tweyanzisya nnyo tweyanzege banyawo ne bassebo mwebali nnyo. Banyawo ne bassebo njagala kubebaza nnyo nnyo nnyo. BGP ba Ashers abakoze mulimu gw'okubeera nga tulabira omukolo musembere kumpi okwata kekisi zino mugenda kubeera nga muwerekera abagole gye bagenda. Banyawo ne bassebo mutandike okubeera nga mutegeka ebirabo byammwe gye wakisibye gye wakitadde. Tandika okubeera nga okisembeza ku mpimpi ate tubeere nga tudda ku kiddako. Otwogera ngenda kusaba abagole bange basembere kumpi tusobole okubeera nga tukola omukolo ogw'okugaba cakes tuziwe abantu abo betusiimye abatubeereddewo. Bannange bw'oba tofunye cake sigamba nti totubeereddeyo. Ne munnange olw'ensonga ezimu ze mumanyi nti tubadde tuli mu mbeera ey'omuggalo, naawe tujja kulowoozaako ng'omuggalo bwe gugenda maaso n'okubeera nga gututa. Haleluya! N'amafuta bwe ganaabeera nga gasse ebbeeyi n'eri gye bagasiima okubeera nga gateredde era ate era tukoleseemu effumu naawe osobole okukola emikolo bwe giti. Haleluya! Banyawo ne basaba muzikirize nyanirize omwami n'omukyala. Jibawe
Mwebale kusala. Tweyanziza mukulu Sabafumbo wa United Christian Center otwebalize nnyo mwebalire ddala okubeera nga nammwe ate mutukiikiridde bulungi banyama ne bassebo banyama ne bassebo essaawa zino njagala kubeebaza nga sinnawa bagole bano kubeerako kye boogera. Njagala kubeebaza waliwo gye nagenda olw'abalomba w'emmere bwe bati abaasigalawo bantunuulira nga bakuvu abalala natandikanga kulaba butebe bukalo bana abakuse bwe bati naye munda z'omutima kali banyabo ne bassa ozikizenga abagole bano tebannaba kubawa speech yaabwe ebirabo nga bwe bitegeka bulungi ddala era tugenda kubeera nga tubireeta mpola webinagwerayo webiti nga bawulira ekirako tugenda kwaniriza Grace nga bwayimba ebirabo nga bwe bijja Grace.
Bye.
musembere wano musembere wano wenyini. Aha, njagala mbeere babiri bwe muti kati oli bw'abako Yakobo nsuuga ejemba mwebale kujja mwatindiza olugendo ate mu bukobo obungi sina kyakubaweera naye njagala kwebaza Mukama olw'okujja kwammwe. Mwebale kukkiriza ne mujja mulungi. Katonda yakisembeza gyendi naye tebyali byangu okituusa gyendi, naye nga bw'omanyi nti nno kyoyagala olemerako, nalemerako. Omuntu ono teyali mwangu okumufuna mazima, tebyali. Naye njagala okusiima Katonda nti awulira essaala zaffe ffenna, kasa teziba nga za bukuusa nga zikutwala mu maaso zongera abantu abala mu maaso. Katonda awulira okusaba kwaffe. Mukama yebasiwe. Ndabye Mukama ng'abadde mu bulamu bwange ebintu bingi byankoledde. Anwanidde entalo wamu ne famire yange. Tulabye Katonda ng'atulwanirira. Katonda najja nkolera ekyamagero nannyungako famire omukyala. Kyokka ate ne famire y'omukyala ne twongera okulaba nga Mukama atulwanira entalo. Mukama yebasiwe. Emikolo gino amazima gali nti sitaani abadde alwana, naye olwa Katonda nga naffe ffe kennyini tukkiriza Katonda twawangudde sitaani. Nasaza tiketi yasooka nejjeeva, nensaza eyokubiri nejjeeva, naye nga patana wange ndowoozangaawo amazima gali nti obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu, bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gw'azaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Tekulina buyini kwa mukisa kwa Mukama kwampadde nkimanyi.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya